Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello? Mwami Kasirye, jeba lesebo. Kale njabo. Jeba lekunjabo. Kale munange. Olese wano obubaka bw'oku biti fama ng'oyagala kuzuula mukyala wo. Njagala kuzuula mukyala wange. Obuzibu buli ki? Mukyala wange ngezezaako okumusika njagala kutegeera. Nze namuwasa oba oli gayita sisita we ng'ate namanyi nti mukwano gwe yamuwasa kuba nga batampuliriramu. Akola mirimu ki? Kyakola kuba yali akola ne bafunawo ekikyankalana zino ebya covid abakozi ne babakendeeza naye mwe yagendera. Yali akolera wa? Nankulabyawo. Ng'akola mu ki? Nakola mu restaurant. Yali akola mu restaurant. Amannya g'amalala y'ani? Nze amannya g'amatuufu ye Teddy. Ye Teddy. Naye nga eryo erinnya baali muweeri gye yakulira mu basiraamu naye ng'ewaabwe si basiraamu. Teddy ani eddala? Saagala mulyogere naku kuba ye bamayirya Anjagala. Ya Anjagala. Naye njagala kutegeera. Mukwano gwe bamuyita ani? Mukwano gwe? Bamuyita Siiri. Siiri. Okay, eno enamba y'ono omukyala. Enamba yange ey'omukyala kuba twali twafunamu obutakkaanya. Alina meseji yasanga mu simu yange ez'omukyala kuba omukyala kale nagenda okumukwana. Nasooka mubuulira background zange ezindeko namugambadde nyina nnyo kugenda twetambula naye. Naye yantikako sections nnyingi ezikola ki? Zesisobola mu famire yo ze baagala nze nkole at this time. Okay. Ate nga nange nali naakamala okuvayo ewange namwaba n'omukulu namukoze ki? Ng'omutadde. Nga mutadde mulekedde life ye naye nga ngendayo ewaka okutwalayo obuyambi bw'abaana. Yes. N'enfuna oyo. Okay. Naye kati mu kumufuna n'omubuulira ABCD gange zonna. Yes. Ekyo nakoma kubanga nkwatagana naye mu firima. N'omubuulira n'omulagala password code zange ziri mu simu. Nga tomukwese bambi. Nga tomukwese kintu kyonna. Nga simukwese ndi open. Okay. Kati yali alina we yali abeera ebisauti zeeyobolenga. Kumukwana ng'abeera bulenga nampita mundeyo omulabeko. Okay. Nze njagala mbulira mu nsonga kujja mu maka g'abaki. Ng'abantu balala. Abantu balala oyinza okungamba nti olina naye nga toyina. Bangamba muleero yennyini gyendi sirinayo ene boyfriend yali boyfriend wange yagenda bweru nenfuna omwana omulala ne tukikka onaye nali ndikooye naye oba oli serious koze kale. Okay, kati omukyalo ono mubadde mumaze ebbanga ki? Nkira nebbanga sidene emyezi ng'esatu. Okay. Naye nga ebintu bye bibadde bitambula bulungi? Wangu? Ensonga ze zibadde nnungi emizannyo gye? Emizannyo si mibi. Mukuumufu ekimala? Si mubi. Bwe tumufuna wandyagadde okwogerako naye? Ekituufu kiri nti twogera naye. Kye ngamba bwe tumukubira kati ne tumufuna ku ssimu wandyagadde okwogerako naye? Saagala ategeere nti nina kyenkozeewo kyonna just njagala kutegeera. Okay. Nga bwe yali atula mu famire ye nga bwe yatutwala mu famire. Yes. Nennyina mu famire yaabwe okwetonda ekyaliwo. Ekyo kye yasikole ekyali ekya meseji? Ekyaliwo kale ekya meseji kyekyatuviirako ne mukubamu. Wamukuba omwana w'abandi. Namukubamu kale nga nemeddeko ne mukubamu empibbiri nankubuulira ekituufu. Ne mugamba omuntu gwe nyombesa nali namwagalako naye twasita. Mama w'abaana zolabye akwata ekkubo n'ogenda ewaabwe ne weetonda mu bazadde be. Neetonda mu bazadde be nga bwe yatulaga. Okay. N'ensitula tata wa Winnie Nwagi azala Winnie Nwagi ndowooza mumumanyi bulungi. Tetumumanyi. Kitaawe azala Winnie Nwagi omuyimbi. Yes. N'ensitula n'emikono gyange nga babiri n'abalala baali basatu baganda bange ne tugenda ewaabwe. Ky'ogamba nti mwagenda ne mukola okukyala mu maka g'abazadde b'omukyalo ono? Yes, naye nga si kuli okukyala okuli professional. Okay. Just planga gamba nti tugenda neetonda. Bamperekereko. Bakuwerekereko. Okay. Taata wa Winnie Nwagi y'omuyita otya? Taata wa Winnie Nwagi kumpi mukadde wange mulamba. Okay. Kaakati beerako owulire omukyalo ono by'anaayogera. Ndore ku simu sivaako. Tova ku simu. Kale nga naye saagala kitegeere. Gwe tofaayo.
tebasagala kwogera naye nenja sindagala kutegeera ali friendly nnyo gyendi oba ali friendly nyiri girlfriend eri banne namu okupangisa ennyumba kale ati gwe sirika nyumba kuba ndaba oli amutegeerera nnyo ati gwe sirika Hello. Hajira. Mukwano, how are you? Mukwano, how are you, ma'am? Okay, Happy New Year. Happy New Year to Mukwano. Yes, kakati. Ompulira bulungi, dear. Okay, nze bampita Chantal. Yes, omanyi hotel gye bayita Lake Victoria. Okay, omanyi wali State House in Entebbe? No. Yeah, okay. So we have an offer for you. I don't know if you're interested. We are looking to recruit abantu abagenda okubeera nga batuyambako mu restaurant ya hotel. So a friend of yours came up to us and gave us your recommendation, and they told us that oina knowledge mu restaurant and hotel business. Twagala tukuyite if you can come to Entebbe and for an interview. Is it possible? Okay, she's in Chiboga. Oh, you're in Chiboga. When are you coming back? Oh, that is good. Okay, can you come to Entebbe kusawa satu ezokumacha osobola okutuukawo? Satu ezokumacha? Yes. Entebbe? Yes. Our van, tulina driver waffe apicking abakozi baffe abava e Kampala kumacha. So, osobola okusimba ku railway. Omanyi railway weeri? E Kampala mu town? Okay, oyinza okulinya boda, baboda mu town bamanyi railway weeri, so they can bring you to that station, so that kumacha kusawa 2 driver waffe akima abakozi abava e Kampala ayinza okusisinkanawo, and they bring you over to Entebbe. We shall refund your transport. No, simu, oli mukola ki kati? We have a couple of people that we work with, so recommendations keep coming in, okay? So in the recommendations we received, you were among the people we were recommending. I don't know how your people get to know that, well, just know that your people care about you. Omazebanga chingo experience you. Oh, okay, that's quite enough, an experience. Wadokolerawa? Nebakuwumuza? Ebyemirimu mbitegeera mukwano, so tomanya 2021 eyinza okubeera nga gwe mwaka gwo tomanya. Era obuyigirize bwo bwenkana ki mukwano? Obuyigirize bwo bwenkana ki? Hello. Mukazi wange yeekwekerera. Ali Kiboga? Agenze leero mbadde naye waka. N'akugamba agenda Kiboga? Nti agenda Kiboga kuba actually agenda Kiboga. Mama wali Kiboga. Kale sooka osirike kamuddemu. Oh, sorry. So I had to call you back. Okay, ononsonyiwa mukwano naye mbali njagala kubuuza just a few questions. Senior 4, eh? Oh, it is okay. Senior 4 is good. Are you married? Yeah, okay. Bw'onobeera ojja ojja kutufunira photocopy y'endagamuntu yo. Tulina ndagamuntu. Oyina ID yonna ey'ekyalo oba anything? Mbadde nina ID yabadde gye nali ntambuliddeko naye nze Nairobi naye ati yaweddeko. Yaweddeko, okay. Oyinza okufunayo ebbaluwa ya LC? Nsobola ginoonya ne ngifuna mukwano. Okay. Oyina omuntu gw'obeera naye? Nina omuntu gwe mbeera naye. Is this your boyfriend gw'oyogeddeko? Ne sister wange waali. Oh, so you stay with your boyfriend and your sister? Okay, so that means these are the people responsible for you, okay? Boyfriend wa yani? Boyfriend wange Kasirye Muhammad. Kasirye Muhammad. And your sister? Dolly. Okay, bano bo bakola? Ne sister wange takola, tanatandika kukola. Yeah, but your boyfriend works, right?
yakola. Okay, kati onaakola gw'ogenda okumpa ID ye. Kale. Gw'ojja okugamba akozeseemu photocopy ya ID ye, ojja attachinge ku bbaluwa eri n'obufaananyi bwo. Kale mukwano kange mukokosi ndabe nfunireko beni ndabe. Kale bambi bye. Kasirye. Omukazi ng'akulowoozaako. Nkakasizza nawe. Omukazi nze ndaba akulowooza takirumye namu kugamba nti mbeera ne boyfriend wange bamuyita Kasirye Muhammad. Anti kyolaba ekipimo ky'ennuma mami yamugambye akomyewo ebintu ewaka. Ebintu ewaka waani ewaabwe? Ewange. Oba ennyumba gy'alimu. Yes. Lwaki nawe yakagira empinda olumu. It's 2 weeks in the back. Ezo sente ze nazimuwa. Nafuna rentingi ennyumba endala. Ono wendi tuveewo. Already twali tukozeewo struggle ey'okuyomba. Naye kaakati gwe okijjawo ekyokubuusabuusa ndi omukazi ono takwagala. Ndi awo nkyabuusabuusa olw'ensonga. Yesebo. Agana nnyo okumpuliriza ate n'awuliriza nnyo oli gwayita sisita we nga sesuwendi we nga bwakugambye. Naye ate agambye sisita we. Sisita we wuliriza kyange si sisita we. Okay. Ayinza okuba kale amwagala nnyo best friend. Yes, a best friend. Era yaŋŋamba. Mwana gye kookola otya. Togenda kunjawukanya n'esseewe. So, kirya mpakinga ebingi. Otabajja. Kakati. Besi nawe talina famire. Almost kifaanana nze naye. Kati kisobola muvaamu. Kati namugamba which is okay. Kubanga oli alina amaka ge. Kati omanyi tugenda okukola? Kibazidde ababoda akasawo bakatupe. Naye nenkola sabbe yange nenkola. N'okizuula nti tebaakabba. Naye nga tebaakabba. Kati kye ngenda okusaba mwami Muhammad. Omukyalo ono omutuuze. Omubuulire ebikunyigiriza. Omulage n'omulaga nti bwe wamusobya wasobola okwesitula n'ogenda mu bazadde be okwetonda mu maaso g'abamuzaala. Okitegeera. So bwe kiba nti akyayagala okubeera naawe gw'oli available naye bw'aba tayagala kubeera naawe akikugambaawo mu kite ogenda okola ebibyo naye agenda akola ebibyo bw'osika ekitajja oba osika ddiba lya nkoko kati bwe mba nga nze sikyali mu mutima gwe na birowoozo byo nga siiri gw'osazeewo abeerewo nze kati kankute osigaze siiri oba n'omuntu omulala yenna gw'ayagadde. Kale beera bulungi. Kale. Beat Fama. Ekintabuli ky'omuziki. Mugamba mutya mikwano gyaffe tubaagala nnyo mwebali eddala mwebali kutugoberera bane mwe musinga era tubeebaza nnyo era tubaagala nnyo so tuze wano okubategeeza nti kye twabagamba oba bulijjo kye twabagamba comedy alirede era nga tutandise okumuteekayo ku channel yaffe ewaffe Uganda TV tutandise okuteekayo comedy wa njawulo alimu ebika bya mirundi 3 era nga ku Lwokusatu ssaawa 10 tuteekayo comedy asooka comedy owokubiri tumuteekayo ku Lwokutaano ssaawa 10 comedy omulala addako tumuteekayo ku Sunday essaawa 6 ez'emisana so gendayo obeere ng'olaba comedy oyo tukubuulira amazima nti ogenda kunyumirwa era ogenda kubanga ovaako stress comedy agenda kubalako stress binyuma nnyo gye twagala okugamba nga bwe mutuwagira wano mu bintu ebirala so mugende ne ku comedy oyo mubeere nga mulaba togenda kwejjusa ogenda kunyumirwa era ogenda kuvaako stress so gendayo olabe comedy oyo onyigeko gwe kennyini ojja tubuulira mu comments awo engeri gy'obirabyemu bitambula bitya likinga sharingira banno so mwebale nnyo tubaagala nnyo tugende maaso nga tuwakinga byanuma byaoma byanuma tubiddemu tusaba lupuutiti byanuma tubiddemu byanuma nkitegeere kati awo ngena nkitegera bonawo oba oyigiriza omuntu obeera mukombe olina okuyimba obulungi ebigo oluyimba lw'abandi nje togenda kundepukanya n'abapoliisi kati kiriki kyati byanyuma byawooma tubiddemu